Affe tiyaberanga muntu ayogera ennyo. Ate yitiyita ayogeranga nnyo ate nekiranga watuula kizibu nnyo okutulawo okumala eddakiika 10 nga abantu tebazze. Era lunaku lumu alina we yantwalako oba yali Jeno Katumba Wamala. Lunaku lwa Jeno Katumba Wamala mzee yagendangayo buli weekend nagenda wabanga talina bivulu yagendangayo ku Lwokutaano oba ku Lwomukaaga Jeno Katumba Wamala yagalanga nnyo musunira endongo. Ate lunaku lumu antwala wa Jeno Katumba Wamala. Kati amubuuza kuba bamuyitanga omukulu. Amubuuza amugamba omukulu nono mwana wo. Kati mzee n'amugamba munaba amanya mutya. Nagamba ninga mwana wange. Kati mzee Jeno Katumba Wamala n'agamba lwaki tomuwadde erinnya lyange. Njagala abeere musajja mukambwe. Kati mzee era agala kuntuma Kigundu ndowooza wa yali era agamba ono Kigundu. Yamutuma Kigundu Jeno Katumba Wamala n'amugamba anzitoka nzito tofunyeyo linnya. Nagamba mu baana bonna bonna tolinayo Katumba. Kati yali mukwano gwa Jeno Katumba Wamala. Kituufu. Mzee awo wenyini nga sijja kulimba. Mzee Katumba Wamala ababijukira kwa kimanye interview ajagiraba. Mzee n'agamba era biraba. Babirabira mu Kamoli. Babiraba mu Kamoli. Yana agala omunoonyako ng'afunye yafunyamu obuzibu awo. Twabira mu 2 awo. Ati n'afuna obuzibu. Kati mzee n'agamba sikyusa mu kigambo kyange manya yagalanga nnyo okwogera ng'akola bw'ati. Mzee n'agamba sigenda kyusa mu kigambo kyange. Omwana ono ye Katumba. Mugamba ye n'agamba ye mzee n'amugamba ye omwana ono kati ye Katumba. Alijuka inelya Eric. Ali ndirina wali ya mama wange. Kati yali ayagala kuntuma ye yantuma Katumba. Nangamba kati kunyanya mama wo nkongedde gwe Katumba nelya Trinity tolyejjaako. So simanyi oba yakikola sanyusa mukwano gwe. Ngoyina omulimu munene. Mulimu gw'olina ogumanyi. Bwekibanga erinnya bali kuwera mu maaso ga General. Yes. Omulimu gw'olina ogumanyi. Simanyi. Gwakuuma kitiibwa ekyo. Ogambye. Ligase ezo. Ligase 2. Era mzee we yantuma Katumba. Mzee yali alina oluyimba luyayimba naye yaluyimba daffe nga tetunazaalibwa. Baluyita musaayi gwange nsaba twogere. Kati mulimu paati gy'ayogera n'agamba olulala Katumba sote gadi yajimpisaako kafuufa ndabye musanga mukatalaala muzandiga mwalineko ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujja eryakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa ebintu ebyani yabimutendese oyo zaala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala kati Jeno Katumba Wamala n'amubuuza n'amugamba kati yono Katumba gwe wayimbako namugamba biri byadda nali nyimba ku family yange omanyi olimba luli muzeeru yayimba musaayi gwange saba twogere luzibu mzee yalabanga ebirooto mzee yali ayimba nnyo mu birooto era oba tunulidde Kampala mu kooti osobola otegera mzee yani mzee era yamubuuza namugamba yono Katumba gwe wayimbako musaayi gwange mzee namugamba biri binayimba byaddanga nono tanazaalibwa naye erinnya eryo ndimutuumye asobola okulaba nga addaabiriza erinnya lyange. Era zimbino byonna bye tuyiseemu byokulanga baziikula mzee kukola ki obadde buvunaanyizibwa bwange wangi bino byonna bye tuyiseemu okulanga baziikula mzee okulanga mbadde nno n'obutamuziikula byonna bibadde buvunaanyizibwa bwange mzee yandikanga naweza emyaka 7 kuba yafa mu Gwakutaano 27 kisanze mu 27 nali mbulayo emyezi 7 mpeze emyaka 7 banzaala mu December 25 kisanze nti nali muto naye okusinziira ku bibadde mu mawulire nze yavaayo okulabanga nteekawo ensonga esobola okukakkanya Swazi okitegeera okikola otya nkikola ntya nkula mbadde nkuliza wali eri nkula mzee afa mzee we yafa mama yali asuubira nti mzee ayinza okubeera ku bulamu bwe ayinza okubeera ku ngulu okumala ewiiki ngeri gyali serebu mama akola process eyo yokola kubajjukira wozaalira eri UK abaana basukka mu aba obe ofuna obutuuze okitegeera mama alina obutuuze kuba kati ebbanga lyaluddeyo ayinza okubanga wayita nabakubufuna naye kati yabufuna kati mama bagezaako okulaba nga bamwanguza ne bamuwaaki ne bamuwa visa n'akola ki n'atambula agenda otuuka neno mu nnaku zaalinnya nga muzee bamuziika dda era nze navaayo ne ngamba nti Principal Job Kafiro oba yali serebu afa ati nnaku z'omwezi nga 15 ate mwe ne mumuziika nga 17 nga ne Padman oba Pade Bitama ayali comedian mwamuleka kungulu okumala wiki namba n'ekitundu anti oli yali abasuubizanga buli lunaku
ntino bwe ndiva mu bulamu bwensi nja kubatawanya kakati ngoje oli akisu yakyogeranga kati okay kale ekyo sijja kunenya kangamenti muzeyi teyalama naye omuntu yenna nga serebwe ebiseera ebisinga olunaku luba mubika tubeere sure si lwafa omuntu yenna nga serebu oba omuntu nga mugagga nnyo making sure nti olunaku lwafudde si luba mubika lwaki wabaawo ebigambo ebiba bigenda okwogerwa baba balina okuteekateeka ebintu bye byalina abamubanja abamubanja babanja abo bonna baba balina okukola ki kitegeeza nti muzeeyi singa we yafaana ku z'omwezi nga 15 bandirowoozaamu nti alina abaana e London alina abaana e Rwanda alina abaana e Zimbabwe bagamba ne mumanyi yali alina sente ze sente zaaliwo tumuteeke mu fina sooka abeereyo wiiki yali yagigaana fina yali yagigaana yali yagigaana obimanyi yagigaana kakati nze omuntu gwe nalabako ebbanga ttono yali agenda tukubye emiggo ng'aganye okuyimba ng'ali eyo aganye okuyimba muzeeyi nga lwaki aganye atani amanyi kabalansi oba yali akooye tetumanyi naye ekigambibwa nti abasajja baasoloozanga sente ne batamuwa sente naye nga yeekyanga ng'ali eyo nga ali ku ndigi ye nagamba basooke bampe bamugamba muzeeyi abantu mubaddize sente zaabwe nsokka mulaba nga nina emulindwa muwonga awe ntandika okumutegeera bonna mukama abawumuze era waliyo okuba ebifaananyi zibireese waliyo e London club bagita country club muzeeyi yagigendangamu nnyo era babeeranga ne mulindwa muwonge kakati ensonga nzitegeera nzifollowinga so kale ekyo tukireke kati muzeeyi oyo waafa bakugamba nti nga wakayitawo emyaka 2 ebyadde ebyali bitandise manyi muzeeyi oyo n'agenda okufa muzeeyi yali serebu naye yali alina obuzibu bungi era bagamba nti nze nalinako mukwano gwe gunatulanga naye bamuyitanga muzeeyi Musisi we yanyweranga muzeeyi Musisi yangamba ebigambo 3 yangamba nti taata we yali alina ebirooto ebi 3 yagamba ekisooka bangamba nti ekisooka yayagala nnyo okulaba ku luviiri lwe olweru okubiri yayagala nnyo okusinkanako Lucky Dube yamulaba nangamba ekyokusatu kwe kulaba ku muzzukulu we era yafa atuukirizaako bimeka era bagamba nti muzeeyi yezuula no ng'alinawo oluviiri olumu bazaali 2 enjeru tiyaddamu salako birevu n'asalawo kabyongereko n'asalawo kabikuze ngoba amanyi endala ziyinza okujja kuba yayagala nnyo okwerabako ng'akuze so nangamba ne taatawo waafiira yali akooye abakyala era yanyweranga wano naye ng'ogenda okulaba nti wajja wano okunywa abakyala bajja n'akulaga nti ate yeekweka bwekwesi nagamba muzeeyi kanywere eno munda nze abasagala kunsumbuwa era fukasinze nnyo ku muzungu era bwendaba abakyala ba muzeeyi abavaayo nga balaga nti muzeeyi yali alina nnyo obuganzi gye bali era nga yensonga gye badde bakozesa okulaba nga bakuuma ebyobugagga bye balimba omuntu for example tokubye nnyo bamaama ate asina gwe njatudde linnya for example nkukwanye tofaayo tuli mu kunyumyamu oli mukyala nkukwanye bwe nkukwana ndabye amagezi go mpandikidde proposal ngenze mu MTN nkubye gavumenti empisa enkubye kumukutu kwetuli tweyanziza mwe nabekumira ku mukutu guno Tronaz Media agwe mukutu gwosanga ebinyuma amazima amatuufu amazima merere nga oline Tronaz amanya mbeera Tronaz omukutu Tronaz Media alero tuina omugenyi waffe ebigenda mu maaso gwe wenna ali eyo nkiwampozi nga tobeera ku guno mukutu obimanyi twagala kuzuula oba eggwanga lyagala kuzuula abaana ba Kafeero abatuufu naye tuli n'omu kwabo betusuubira oba nga mwana wa Kafeero oba nga si mwana wa Kafeero okay gwe tuli naye olwaleero
tompa mbali yakubuza tompadde mukisa kwogera amanya abasinga bagamba mugaba ga kabaka kyokka ate ku kitabo bagamba names naye kangene nga baganda bibogera erinnya n'eddoboozi nze Eric Katumba Trinity era nga ndi mutabani wa Prince Paulo Job Kafeero so ndi musanyufu okubeera ku media eno kubanga ebiseera ebisinga nze mbeere ewaka si buli muntu nti munoonya naye waliwo omuntu gogamba n'ebibuuzo bye yeetaaga okumbuuzaako era so obuntu bwobokola ebintu byokola abaana babyeditingamu ku TikTok eyo gye ngenda nenkulaa nga kansevinga video eno nga nsinzira ku bintu by'obuuza amanyi omuyimbi yenna bifo nga tunagenda wala muyimbi abeera musomesa kituufu era buli wotayimba nyimba zisomesa oba zibuulirira kitegeeza nti obeera byolera tobimanyi so kati namwe muti aba media nti wabawo media ebibuuzo byabuuza ng'olaba nti anoonya content wabawo ebibuuzo oli byabuuza ng'olaba ayagala abantu bamanye mazima so mbadde nga nkufollowinga gwe mulundi ogusooka okunkolako interview naye nga nzije badde akunoonya okusinga nga tanaba kweyita mwana wa Kafeero tugenda kukakasa omwana wa Kafeero omutuufu nga tukakasa nga DNA yetuwadde report efulumiza report entuufu nti gundi mwana wa Kafeero gundi si mwana wa Kafeero awo tulyoke tulaba omusaayi omutuufu ogwa the golden boy of Africa Prince Paul Job Kafeero otegeera otya nti kituufu oli mwana wa Kafeero mbuzi ekibuuzo taata kituufu oba ddi akati nze sakwira nino mu ggwanga no kale kangame nkulidde wano kubanga kigambo okula olina okumanya emyaka wotandikidde oyiga n'ebyobadde gyokola kati nkulidde wano eno naye nga saazaalibwa wano eno nazaalibwa from UK ne mami wange awo buli muna Uganda nina ndozamba ne citizens bbiri eya UK n'eya wano kubanga sigamba nti bamami olubuto yalufunira eno n'agenda eri mami oba mami ye kati kuva eyo mu 1990 oba 5 yali alina obulwadde obumusumbuwa bwa kansa webutyo kati yatambulangamu nnyo ate n'ekirala nti yali personal secretary wa speaker naye avaako omukyala alitwa Rebecca Kadaga yali omu ku bantu abamuwandikira for example nga waba agenda kutambula y'omu ku bamuwandikira biki byagenda ofukasingako byagenda okwogera so ntegeera nti ndi mwana wa Prince Paul Job Kafeero obaddi mu 2005 muzeeyi yatandika obeera mu mawulire nga bagamba Kafeero obulwadde bumuluma Kafeero abalala ne bagamba afudde nga omanyi baserebu baagala nnyo babika kati jjajja wange azaala mami wange n'akubira mami wange namugamba omwana oyo wandibadde okola ki wandibadde omuweereza bamuwa erinnya kuba ennaku zino tuwulira nti taata we mulwadde etali bulungi kati mami yali yakigaana kuba mami yagamba Kafeero namugamba atumme omwana erinnya ng'ali eno n'agaana nagamba nsooka mulabako kati taweereza linnya ku mpewo webali nnyo yagaana era yensonga nti ojja kulanga omusajja yalina amateeka ge nga mutuufu taweereza linnya ku mpewo abaganda baali amanyi kakati abaganda oza balina embeera zaabwe ezo nti okutuuma omwana ayagala n'abaako ne wamutwala n'okumwetegereza obulungi enjala zino amaaso tulako mu basenga kati muzeeyi yagaana era ojja kulaba nti mu ddwaliro erinnya liri erya Trinity erya Trinity eriva wali ku ddwaliro nti ebiseera ebisinga ebakuzaalira e London bakale mu mawanga agage wabweru nga famire yamwe tina kumakinga sure nti tukuwa linnya ki babakole balina okuwa balina erinnya lye bakuwa okuva eri eddwaliro ayisa nga lirina ebyafaayo ku ddwaliro obanga oyo omukyala abadde agyafaayo nnyo ku mamiwo banoonya erinnya eryo okulaba nga bagattawo so kati mu mwaka gwa 2005 mama we bamukubira yali agaanye naye ndowooza naki bamulemerako ne bamugamba naye omusajja wanaafa nga tawadde mwana linnya alaba mwana waani era mama ndowooza yagamba ngeri gyali mwana mulenzi kankole kino so mami teyajja nange yampeereza buweereza nakutikka oli myaka emeka awo nali muto myaka 5 wakati bino ebimu byenkunyumiza ebimu ndaba bifaananyi mu nnyumba ya jjajja wakati myaka mu 2005 kwana jano nino mugwa kutano kiza nalimbulayo emyezi nga 7 era okuweza emyaka omwana emyaka ejo nga atambula yekka munyonyi asatambula ati juka kati tosa atambula wekka abala bakutekako bakeateka
baba linyiseri eza watu bakuwereza ko muntu akutambira ko nga wa Luganda bakutaka ko bakayateka then wanene waba kulinzi yes so satambulazeka nentuka wenatuka yaja wangabira boyogerere namanve nakukima era bebanchima ko airport n'abantu abalala ebimonda abifaananyi nenga zintandika okutegera obulungi awo mu 26 awo kwabe ne bimbadde nkunyumiza bibangamba n'okundaga ebifaananyi kati mu 26 kubajjukira ze wenajja akasala akatwalanga mzee rasimula bakwa mzee yaberanga busy nnyo kati mu 26 mu mwezi gwa January kuba bali batuzaye na ku masomero awo awo mzee nakutumya era waliwo omusajja bamuyitanga Kyambadde yavuga ngako mzee ennaku ezimu nenga n'olumu avuga posiyano lwakatako yavuga emmotoka z'empaka yalinga amugulira ebyennyanja nga agendeyo kaseroserowa kati nantumya then oyantumya binaye twagenda lwakuba kati sawa yayo nenga wanene mu kibuga so lunaku lwasooka sigama mu lyampa erinnya yantumya nga ne tutambulamu nabako n'ebibuzo byakuza mzee yali muzibu nnyo ngasoka kubuza ebibuzo ebikukema zikikwenda kulya soko okundaba twali batwala ku Fidodido kati Fidodido mujiraba mukusooka oba chachi ya pasa chiwewese yaberangawo wansi baberangawo bazanyiranga mu mizannyo mu kizimbe ekyo nga batundawo ne ice cream batunanga ice cream yali binene kati abazadde abasinga ndala baserebu batwalangawo nnyo abaana kati nga bakutwala awo akuleka ku ice cream ng'olobye yina gana akola ebibi agenda okuddangerawo oli so ati mzee ine kibuzo kyeyambuuza kuba mzee yali musajja musirise ng'akutunuulira nga wakutunuulira ennyo n'atunula wansi akutunula mu feesi n'akutunula ku njala n'asirika so kati yajjanga ntumya si buli lunaku nga mu wiiki ayinza okikola olumu oba oluusi ne wiiki natakutumya so kati olunaku olwasembayo lwenzo gamba nti luyangamba nze Katumba alina ebibuzo byeyambuuza yasoka n'ambuuza n'angamba nti wonaba okuza oyagala kubeera ki kogwe kati nze nalina embeera zange nti nakula ndaba abaana babeera ku Kasuku street okwo kyanumyanga nnyo omutima ne mugamba nabeera nkuze njagala kubeera omuntu yalina foundation erabirira abaana naye mu kaseera ako sakyogera nti foundation nagamba kulabirira abaana kuba nali sinabakitegeera nnyo ntebeera foundation oba charity biki nagamba ye mutima mulungi onasobola okukuuma banno bona bolabirirako nze nagamba ewaka bba kunva yangamba oli omu kubali ebyennyanja n'obikyusa ne mugamba nze gwe muze sikukola naye twali tulinayo omwana yali abikola kati ne mugamba nze sibikola naye tulinayo abikola ogenda okuva ku mupiira okuddanga envaaza azidde nagamba ate weeyisangawo otyo bwali ekyennyanja kungu n'akikyusa nasegeno olowooza nti kiramu kumbe kwansi bakiridde kati yali ambuuza simanyi oba yakimbuuzanga oba yali anoonyamu muze mubi ng'agala kumanya oba nkikola nemugamba nze muze ebyo sibikola naye tulina abikola agenda n'akiryako sayidi eyo n'amaana n'akikyusa omuntu omukulu wajja agenda okulya okukyusa olowooza waliyo enva kumbe nga tekiriyo kumbe magumba nagamba kirungi nnyo kati muzeeyi waffe teyabeeranga muntu ayogera ennyo ate yali tayogeranga nnyo ate nekiranga waatuula kizibu nnyo okutuulawo okumala eddakiika 10 ng'abantu tebazze era lunaku lumu alina we yantwalako oba yali Jeno Katumba Wamala lunaku lwa Jeno Katumba Wamala mzee yagendangayo buli weekend nagenda wabanga talina bivulu yagendangayo ku Lwokutaano oba ku Lwomukaga Jeno Katumba Wamala yagalanga nnyo musunira endongo ate lunaku lumu antwala wa Jeno Katumba Wamala kati amubuuza kuba bamuyitanga omukulu amubuuza amugamba omukulu noono omwana wo kati mzee n'amugamba munabamanya mutya nagamba ninga mwana wange kati mzee Jeno Katumba Wamala n'agamba akito muwadde erinnya lyange njagala abeere musajja mukambwe kati mzee yagala kuntuma Kigundu ndowooza bwa yali era agamba ono Kigundu yamutuma Kigundu Jeno Katumba Wamala n'amugamba nzijogera nzito tofunyeyo linnya nagamba mu baana bonna bwena tolinayo Katumba kati yali mukwano gwa Jeno Katumba Wamala kituufu muzeeyi awo wenyini nga sijja kulimba muzeeyi Katumba Wamala aba abijjukira kwa kimanyi interview ajagiraba muzeeyi n'agamba era abiraba babirabira mu Kamoli era agala omunoonyako ng'afunye yafunyamu obuzibu awo twabera mu 2 awo kati n'afuna obuzibu kati muzeeyi n'agamba
sikyusa mu kigambo kyange manya yagalanga nnyo okwogera ng'akola bw'ati mzee n'agamba sigenda kyusa mu kigambo kyange omwana ono ye Katumba namugamba mzee namugamba omwana ono kati ye Katumba ajuka ine lya Eric ali ndizina wali ya mama wange kati yali ayagala kuntuma ye yantuma Katumba nangamba kati kunyanya mama wo nkongedde gwe Katumba ne lya Trinity tolyejjako so simanyi oba yakikola sanyusa mukwano gwe ng'olina omulimu munene mulimu gw'olina ogumanyi bwekibanga erinnya bali kuwera mu maaso ga general yes omulimu gw'olina ogumanyi simanyi gwakuma kitiibwa ekyo ogambye ligase bbiri era muzee we yantuma Katumba muzee yali alina oluyimba luyayimba naye yaluyimba ddaffe nga tetunazaalibwa baluyita musaayi gwange nsaba twogere kati mulimu paati gyayoga n'agamba olulala Katumba sooti gadi yagimpisaako kafuufa ndabye musanga mukatalaala muzandiga mbwalineko ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujja eryakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa ebintu ebyani yabimutendese oyo zaala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala kati jeno Katumba amaana amubuza n'amugamba kati yono Katumba gwe wayimbako namugamba biri bya ddala linyimba ku famire yange omanyi oluyimba luli muzeeru yayimba musaayi gwange saatwogere luzibu muzeeyi yalabanga ebirooto muzeeyi yali ayimba nnyo mu birooto era oba otunulidde Kampala mu kooti osobola otegera muzeeyi yaani muzeeyi era yamubuuza namugamba yono Katumba gwe wayimbako musaayi gwange muzeeyi namugamba biri binayimba byaddanga nono tanazaalibwa naye erinnya eryo ndimutuumye asobole okulaba nga addaabiriza erinnya lyange era nze bino byonna bye tuyiseemu byokulanga baziikula muzeeyi kukola ki bubadde buvunaanyizibwa bwange wangi bino byonna bye tuyiseemu okulanga baziikula muzeeyi okulanga mbadde nwana obutamuziikula byonna bibadde buvunaanyizibwa bwange muzeeyi yandeka nge naweza emyaka 7 kuba yafa mu Gwakutaano 27 kizanze mu 27 nali mbulayo emyezi 7 mpeze emyaka 7 banzaala mu December 25 kizeza nti nali muto naye okusinziira ku bibadde mu mawulire nze yavaayo okulaba nga nteekawo ensonga esobola okukakkanya Swazi okitegeera okikola otya nkikola ntya nkula mbadde nkuza wali eri nkula muzeeyi afa muzeeyi we yafa mama yali asuubira nti muzeeyi ayinza okubeera ku bulamu ayinza okubeera ku ngulu okumala ewiiki ngeri gyali serebu mama akola process eyo yokola ki kubajjukira wozaalira eri e UK abaana abasukka mu aba ofuna obutuuze okitegeera mama alina obutuuze kuba kati ebbanga lyaluddeyo ayinza okuba nga wayita nabakubufuna naye kati yabufuna kati mama bagezaako okulaba nga bamwanguza ne bamuwaaki ne bamuwa visa n'akola ki n'atambula agenda otuuka wano eno mu nnaku zaalinnya nga muzeeyi bamuziika dda era nze navaayo ne ngamba nti Principal Job Kafiiro oba yali serebu afa ati nnaku z'omwezi nga 15 ate mwe ne mumuziika nga 17 nga ne Padman oba Pade Bitama ayali comedian mwamuleka kungulu okumala ewiiki namba n'ekitundu anti oli yali abasuubizanga buli lunaku nti bwe ndiva mu bulamu bw'ensi nja kubatawaanya kakati ngoje oli yakisuuyi yakyogeranga kaati okay kale ekyo sijja kunenya kangame nti muzeeyi teyalama naye omuntu yenna nga serebu ebiseera ebisinga olunaku luba mubika tubeere sure si lwafa omuntu yenna nga serebu oba omuntu nga mugagga nnyo making sure nti olunaku lwafudde si luba mubika lwaki wabaawo ebigambo ebiba bigenda okwogerwa baba balina okuteekateeka ebintu bye byalina abamubanja abamubanja babanja abo bonna baba balina okukola ki kitegeeza nti muzeeyi singa we yafa ennaku z'omwezi nga 15 bandirowoozaamu nti alina abaana e London alina abaana e Rwanda alina abaana e Zimbabwe bagamba ne mumanyi yali alina sente ze sente zaaliwo tumuteeke mu fina sooka abeereyo wiiki yali yagigaana fina yali yagigaana yali yagigaana obimanyi kakati nze omuntu gwe nalabako ebbanga ttono yali agenda tukubya emiggo ng'aganye okuyimba ng'ali eyo aganye okuyimba muzeeyi nga lwaki aganye ate ani amanyi kabalansi oba yali akooye tetumanyi naye ekigambibwa nti abasajja baasoloozanga sente ne batamuwa sente naye nga yeekyanga ng'ali eyo nga ali ku ndigi ye nagamba basooke bampe bamugamba muzeeyi abantu
mubadize sente zaabwe nsokka mulabanga nine mulindwa muwonga awe ntandika okumutegeera yali mukwano gwenyera bonna mukama abawumuze era waliyo ebifaananyi birese waliyo London club bagita country club mzee yajigendanga mu nnyonnyonyo era babeeranga ne mulindwa muwonge kakati ensonga nzitegeera nzifollowinga so kale ekyo tukireke kati mzee oyo waafa bakugamba nti nga wakayitawo emyaka 2 ebyadde ebyali bitandise manyi mzee oyo n'agenda okufa mzee yali serebu naye yali alina obuzibu bungi era bagamba nti nze nalinako mukwano gwe gunatulanga naye bamuyitanga mzee Musisi we yanyweranga mzee Musisi yangamba ebigambo 3 yangamba nti taata we yali alina ebirooto ebi 3 yagamba ekisooka bangamba nti ekisooka yayagala nnyo okulaba ku luviiri lwe olweru okubiri yayagala nnyo okusinkanako Lucky Dube yamulaba nangamba ekyokusatu kwe kulaba ku muzzukulu we era yafa atuukirizaako bimeka era bagamba nti muzee yezuula no ng'alinawo oluviiri olumu bazaali 2 enjeru tiyadda musalako birevu n'asalawo kaabikuze nga bamanyi endala ziyinza okujja kuba yayagala nnyo okwerabako ng'akuze so nangamba naye taatawo waafiira yali akooya abakyala era yanyweranga wano naye ng'ogenda okulaba nti wajja wano okunywa abakyala bajja n'akulaga nti ate yeekweka bwekwesi nagamba muzee kanywere no munda nze abasagala kunsumbuwa era afukasinze nnyo ku muzungu era wendaba abakyala ba muzee abavaayo nga balaga nti muzee yali alina nnyo obuganzi gye bali era nga yensonga gye badde bakozesa okulaba nga bakuuma ebyobugagga bye balimba omuntu for example asina gwe njatudde linnya for example nkukwanye tofaayo tuli mu kunyumyamu oli mukyala nkukwanye wenkukwana ndabye amagezi go mpandikidde proposal ngenze mu MTN nkubye government empise nkubye malo nakukubira ensi temanya nti twawukanye wajukira ffe twawukana tetubiteeka mu mawulire ne public temanya nti kafeero takyeyagala n'ebisirikiro naye ffe kiba kyama kyaffe nti tetukyakolagana nnyo kitegeeza nti oluyimba lusobola obeerawo okumala emyaka 15 omuntu nalowooza nti sina jokka webale nnyo nalowooza nti amunange yagenda okufa nga bakyali bonna naye nga nedda so kikyengezako okulaga nti taata yali alina obulumi ekyo ekibuuzo ky'ombuuliza nga nakatuuka nga interview tenabatandika nti oli muyimbi nsaawa yaleero noyomba nsobola oyimba sagala kuyimba kubanga nze nali simanyi nti muzeeyi wange serebu ebyo mbitegedde 2015 awo nga ntandise okuvubuka ngamba muzeeyi wange aka yali w'amaanyi naye luli eri muzeeyi namulabanga bwenalaba omugagga kubanga batambuliranga mu motoka za kubajjukira nze yamala okumpa erinnya ntandikirawo okusoma mama n'agamba omwana akomewo namugamba omwana wange taddeeyo toddanga mukulinnya nyo naddamu awo okulinnya awo mbino ebyabavubuka under 17 kuba mupiira awo naye saagenda London batwalanga butwazi nga baana bakutwala ekkata wiiki ne mukomawo ne mugenda e Rwanda ne mukomawo saddamu kugenda wa maama so kiki mbadde ngezaako okulaga nti muzeeyi wotunulira ennyimba ze mpayo oluyimba lwoyinza okungamba nti luno ng'ogyeko omwana w'omuzungu mpayo oluyimba lumu lwoyinza okugamba nti Kafeero yaluyimba alaga alina emirembe olu ate nga n'omwana w'omuzungu yali ali mukwana mpayo oluyimba lumu lwogamba nti taatawo ku kitiibwa kye yali alina ku kintu kye yasomesa eggwanga mpayo oluyimba lwogamba nti luno nagamba nti Kenzo yakuba luyimba ki kale omuyimbi omulanga nagamba nti gundi yakuba oluyimba ngalaga ali musanyu mpayo oluyimba lwa muzeeyi lumu nogamba nze mpayo oluyimba luno Kafeero yalaga nti yafuna emirembe mu nsi talina yani kyamuleta kuva ku ntandikwa kati ntandikwa yali weti ovubuka munnange weekoledde kimbiro byakakyo kano awo yali asomesa abavubuka n'ababuulira awo nga yakasisinkana kojja kagatto kati awo yakulaga nti yali mu byabavubuka awo ennyimba ezaddako yali laavu yajja e Kampala nakubeza ennyimba bisirikirwa kati mpirayo oluyimba ng'ogyeko zino ennyimba zi Kampala mu kooti awo nole yali mu kubuulira mpaayo oluyimba lwoyinza okugamba nti Kafeero luli yalagiramu nti asanyuse mu nsi muzeeyi nekyamuleetera okuyimba ebyamakulu nti ebiseera ebisinga tosobola kusomesa muntu kyotamanyi era nekireetera omuntu okuyiga kyomusomesa ng'ayiza okuva gy'oli kitegeeza nti muzeeyi embeera yonna gye yayitamu teyafuna nnyo mirembe mulamu bwansi ekisooka yali musajja munaku wekugamba omuntu omunaku njagala ofukasinge ku bantu babiri fukasinga ku momboze ofukasinge ku muntu atalina gwagamba nti nkulekedde kino omuntu yenna kino ekinnuma
gwe tunolimba la musayi gwange sabatwogere andi yagamba omuntu wafasi kusanawo ng'abasinga we batetenkanya balimberimbe be basookawo okugira okweze ebitatuukanye tusigala tulumira obuvo ng'ebitatuuse bye ebituzuukusa mpewo kutawanganira mbebika lwaki yagamba ng'ebitatuuse bye ebituzuukusa ye yali mulamu lwaki yeteeka mu bafu bannange tulina omwana eyeeyita oba gutusuubira DNA temuwandule bene mwandula anatukakasa kiki ekiddako asi kweyita nzika nkubulireko sawa yalira kati nze ngenda weze myaka 26 mu Desemba olowooza ku myaka gye nnina nino mukyala badde nakamaliza okusoma ate era nkyasoma olowooza kinyamba ki ku myaka gye nnina okweyita omwana wa Kafeero sawa ya leero wakiseeyita mwanawo nawe nenkusumbuwa nga gwe kitange nze nina kaki tulina kakigamba eri tunoonyayo bugagga linnya tali linnya nze osobola okukola erinnya eryange erisinga erya muzeeyi tekisoboka anti wulira kente kisoboka kubanga kisobola kuyita mu legasi naye sobola okulizimbira mu legasi endala naye gwe olina omukisa omulala gwa genero line gikwate bulungi naye nomala omuntu osaako olina omala omuntu kuno kwennyini ajja kulaba namunoonyako naye ng'ate ebisabe namunoonyezamu ng'ate ebisabe baali yali afunye obuzibu gwolowooza omuntu ayali mukwano gwe nga yakutuuma erinnya mu maaso ge gwakulaba kiki kigenda kuddako simanyi katonda nyambe gye n'okatumba wamala anzijukire ajukire akaseera ako kuba sijja kujukira nti amaka ge gaali wano naye gaali mu kikomera twayingiranga muzeeyi n'afuluma mu maaso mwalimu ebimuli n'asooka amusunira endongo muzeeyi yamuyimbiranga ng'amwagala nnyo muzeeyi yagala bayidayo mu bantu ba gavumenti bano bagamba muzeeyi yagala nnyo Sale Musale ne Jeno Katumba Wamala abantu ababiri so kikyengezako okulaga ng'ogyeko nti Principal Job Kafeero erinnya ly'amaanyi nange byensoma ne byenkola ebitali bya buyigirize bisobola okunfuula ow'amaanyi era bye bimu ku bireetedde abantu abamu kati ngwembirayo omwana wa Ronaldo akuba omupiira okwenkana Ronaldo kankutwale kono Ronaldo atali senior ngamba ono omuportigo nze mmanyi omupiira naguzannya nnyo ekitegeera sawa yayo twane bade tugamba nti tulina omwana asobola okuba omupiira nga Ronaldo kubanga bagamba nti Ronaldo kuva edala eri nga alina 16 years ng'ali mu Sporting Lisbon yakuba omupiira weyaveeyo n'ajja mu Manchester nga jasi alina 18 like n'agukuba agenze Spain agukubye kati mwe abantu bye mutujajinga olwokuba nti oli yali mutanyi wa muyimbi nawe oba oyagala ayimbe naye talent bagizaala na muntu ate ebiseera ebisinga omuntu ayinza ozaalibwa nga talina talent naye olw'ebyo byayiseemu ne bimunyigiriza n'afuna talent olina woogambye nti mu mbeera yonna okutuuka okuzikula muzeeyi obaddewo nnyo waliwo DNA yasooka ofuluma ekikakasa nti mugenda otuuka okugamba nti kujjayo muzeeyi okudda mu DNA ng'erimu agiwakanya awo tetwategeera lwaki mwawakanya DNA eri yasooka tubatandikira walimu DNA yasooka saalimu oba tewaliwo nga bakebera saagirimu ate n'okugikebera nabiwulirako omanyize we nali nzija mu mawulire nze sikuze nnyo nga njagala kulaga abantu nti ndi mwana wa Kafeero era ndi omu ku baana abagenda okukkiriza results ezigenda okuva mu DNA lwaki nti mbadde sirwana kubeera mwana wa Kafeero wabula mbadde nnwana kumanya baganda bange omusaayi ekika kati kankubulireko taata wange ng'oli muzadde naye mu bulamu bwo oba olina omwana ng'omwana jasi yakufaana nnyindo n'akufaana emimwa n'akufaana n'entunula naye nga takufaana magezi mubuusebuuse omwana wo naddala nga mwana mulenzi kaddemu ako oba olina omwana nga yakufaana mimwa n'akufaana n'ennyindo n'akufaana ekyenyi naye ng'ebikolwa bye si bibyo tomubuusabuusa naye tandika omwetegereza omwana naddala nga mulenzi aba muwalayi zero naye wabeera mwana mulenzi omwana omulenzi alina kufaana birowoozo n'amagezi kuba mwakafaananyi swazi singa yali afaana taata we amagezi n'ebirowoozo oza muzeeyi bandi muzikudde swazi be baana abaasigala nga bakulu mu myaka 15-16 emyaka egyo ffe twali mu myaka 7-6 abaala bakulu baffe baali mu myaka 9 ng'aba John Mark Kafeero tulinamu n'abato Alon Kafeero yali myaka nga 2 okitegeera olinayo mutowo abato gye bali
je bali nga masinga myaka angesa nono gwe mulaba datu nga nyoyo golayo nga nayi mu mawuli ga Bokedde bamwita Godfrey Kafeera afana nnyo muzeyi onaye muto kunze kati kyengezako kulaga ali awo ku mutu omukulu oyo aline dube oyo kyengezako kulaga nti omwana ono nga ne rangi muzeyi yaleka ku nyumba yekyaliko erangi obatakola ati takola yabadde akola ebivulu bibadde bimusala gwe kivu ne kikusala leero nekya nosigala ngo kikola bakoleke nali manyi nti ebivulu bino bwe bijja sente zivaamu zonna mu baana bonna bamanyi nti baana b'omugenzi Kafeero bona bafunako babadde bana be bafuna anti gulire eno DNA soke gyetya bano muzeyi waafa jukira muzeyi agenda okufa nga ali mu kuzimba amaka amaali na muwongo nga ali mu kuva esaidi ze nerweza kati muzeyi waafa bana abaana Swazi akwata ennyumba ye Kajjansi jukira muzeyi afiira muzeyi waafiira ensambi oba mulago Swazi bali mu kyalo bajje ne Kajjansi bwe batuuka mu nyumba Swazi alina ebintu byakola byalinga bisatu yasoka nagifuniramu girlfriend wangi taata n'awasa wamaliriza okuwasa n'atandika okuleeta mikwano gye n'agifuula ebbaala serebu tugenda mu maka ne batandika okugifuula nga eringa loogi banna abaaliwo abo n'asooka n'abagobaganya mu nnyumba abaalingamu babeeramu banne baganda mazeyi yabeera Kajjansi eyo naye nga ennyumba teyabeeramu nga mu baana muzeyi yabeerangayo n'abantu be bana bamubeera ku lusegere bamugamba muzeyi yakwesanganya abavubuka okitegeera abaana abo bakolamu omulimu ne bakomawo ne bamugamba manyo Swazi omanyi ennyumba eno nnene n'amaduuka gano gonna agali mu maaso tupangise ennyumba eno ne bwe ziba miliyoni 2 buli mwezi sente ezo zibeeko n'omwana gwe zikola ki gwe ziyamba nga kikoba kirina amaanyi Swazi yakikuba era Swazi bwe yakikuba ennyumba ne beekubaana ne bagitunda ennyumba bwe bagitunda tebabawa sente zonna babawako afu bamaliriza obbawako afu Swazi ne bamusuubiza nti gwe tujja kuwa balance asigalayo ebyo gavumenti weebiwuliridde etandika obbiyingiramu owulira kati Swazi watunda eyo ennyumba takomyoko agenze ku ttaka lye baazikako muzeyi ekyaggwe yali ku eka 24 plus alitunze wetwogera kati liri ku eka 3 n'okuba nga tezikyawera owulira ebivueko nnoonya amagezi ga mwana oyo bakituufu yali mwana wa Kafeero ekyo wekivaako ennyumba ya taata we mubazaayira sister we Bladina ndi bakoya cause as a true story tajidaabiriza wadde ogamba nti ki kale singa n'abadde atundanga alina byaddaabiriza abadde mwana mugezi weewaawo ntunda wano nezidaabiriza wano weebale nnyo ekyo kyamulema takomyoko agenze ne ku muti ogw'ekijjanga muzeyi wanaagamba nti banaye munzikanga mu muti guno gwe yewana gwe yatema n'agenda n'agusala nagutema was cleaning home no cleaning home bakuwa miliyoni emu kitundu omuti yagutunda kakadde kamu emitwalo aga sawa yalero weekwasa nti omuti ogutunze bakugambye kugenda kuba amalaalo tulabye emiti mingi egiri mu malaalo naye nga bagiteekateeka bulungi okuba mwagala gubeerewo nomanyi kati gana amatabi gayinza oggweno n'ofuna abantu bagateekamu emiguwa amatabi ne bagatemako gayinza oggwira ki ye ekyo tukireke omuti ogutemyewo naye teguyiyeeko ddagala gukale kati emiranda yagikola giddamu ki n'okweyongera gukule tolaba common sense. Joy Matovu Senior yabaye n'agamba nti yafuna ekirooto omuti gwe guddewo tugenda kuzaawo DNA ewezifuluma omanyi mu kino kankulageko ekintu kimu muzeyi kakasa nti DNA ekukwata inside no nze kati kankubuulireko nze sirwana kubeera mwana wa Kafeero ate singa si mwana wa Kafeero onoonya kika ate zino wenoonya ekika kino kikugamba nze tebagenda kunzika ebaziika muzeeyi nkigamba nze ne DNA wedda ne bangamba ndi mwana wa Kafeero tebagenda kunzika ebaziika ani kuba sigenda beera mwezi onkaayana muzeeyi wange alina byagulira maama wange ne maama wange byamugulira ekirungi kuliko ettaka nze bajja kunzika ng'omwana ne weeteekejja wabula tulwa nagamba nti osobola okujja n'ogamba mukyala wo nti taata wange bamuziikaawo n'ogamba omuzukulu we weebale nnyo era sirwana muzukulu wange oba mwana wange muteekawa nti oli mu layini ya Kafeero era sinavudde ne ngamba nti bwe bansula nti ndi mwana wa Kafeero ebyandibadde ng'ebyobugagga bye bampa mbadde nsaba babisigaze abagala obigula babigule nenga bafamile siguza abantu babbali babigule badaabirizemu ennyumba ya taata n'amalaalo bagakolenga malungi
then sente ndale zinajanga nga unagamba nti corporate zivude mu corporate music bichi ezo mbadde nsaba baganda bangera percentage bagitwale bazikole mu Kafeero Foundation bagende nga bayamba abaana abali mu byalo eyo kuba kikyali ekiyoto kya muzeeyi okitegeera nze kati kankubulireko nze muzeeyi nagadde omuzikula Nenga tena wotandika. Era zira abali mukuba abaana ba Kafeero. Mbabana basiru tebategera. Nze mbira ku media. Mukubenze kuba kino nzi yakiteka mu mutwe. Nzi yakiteka mu mutwe. Era nga n'ensonga ezitesa mu mutwe si bya bugagga. Tulina abaana nga ba mama baabwe bagagga. Mama nga ne motoka zebajidde mu kumusaayi. Atuye mukyala abeera afaaki. Ngolaba omwana bamita Joan mama we mugagga muzibu. Aloni Kafeero mama we mugagga muzibu. Baina eka ne eka oyaba anoonya ki? Wabula anoonya kika. Nabutamuyita anti swazi buyateka we embera mbo bali bana. Yaleetera ba mama bo kubeera ba malaya. Abato. Yo mwana talina kya mugamba. Kati goja n'owegana baganda abo. Kitegeeza nti mama oyo omufudde malaya ngo gantamanyi ki? Jiba muzaala for example. Zija tugende mpola mpola. Muzeeyi mu 2017 nayagala ogenda nalifunye omukisa nga ngenda London. Mama yali anfunide waliyo ka kilabu kali wansi eyo nga ngenda kubeera bolo boy. Era nga buli wiki bali bagenda kumpa pound 10 mu bitano nga dene bagenda kuba bajjako omusolo babi na plus ngenda funa nga pound nga 10 naye mama nampeza pound 12 mu ebi nkole ku passport buli kimu kubeera visa yali abigobako eri obutuze gye buli. Naye we nayagala okugendako ku malalo ga muzeeyi nti kuba fikira fe kyagwete tugendayo tumana emyaka egisuka 7 ati mnayo ogendeyo swaza akugobaganya tuli mwana wa wano nengendayo ko ku malalo ga muzeeyi nga nagamba nti ogenze kirininga malalo ga taatawo ofuno emikisa otambule bulungi ngende tuukayo mu 2017 nga malalo ga muzeeyi gajjula enfuufu ngene bali gonna gekubyemu enjata kagala kugwa amalalo ga muzeeyi nga genyamiza nti nga ku malalo nasangako Bible enkadde nisangako Qur'ani nisangako n'eddagala egganda nga kiraga nti waliwo omuntu agenda n'anaabirako ogamba nti amalalo ga Kafeero gali gafuuka nti naye gubagamba nti oyagala kuba hiiti bamugamba genda ku malalo goli onaabe weeyambule ojja kuvaayo ng'olina omukisa kati ebintu ng'ebyo bali tebirina makulu era bwe nagalaba ne ngamba naye olaba amalalo ga muzeeyi galabika weegati ate ennyumba ye erabika etya nengenda ku nyumba kuba si wala nnyo ngendo tuuka ku nyumba okutuuka ku nyumba nga kifulukwa oli wababeerawo ngulu ababeerawo wabeerawo omwana omwoyo sitya nendoza nga ne swaza amugobaganya nga yamutwaliranga abasirikale ne bamugobawo toli mwana wa wano kyokka nga ne mwenyini amugobawo tabeerayo tateekawo omuntu abeerawo nti oba alime waka akole ki abula afa okulaba nga tayagala muntu yenenena mwana asembera mu bintu byani bya taata we gwalowooza nti taata we nawe tugenda tuukawo kati we nalaba ennyumba eyo omutima ne guŋŋamba neki kye nnina okukola nenzanya zaala kubanga nakimanya nti we naagenda e London kubanze programu yange ey'ogenda e London nali sagala kudda kati nali mbaze embera y'emyaka gyange nga 10 nagamba nti we naagenda e London nja kudda wano ngeno ennyumba yakola ki yaggwa kubanga sina kindi nga bagitunda kye nakola nenzanya zaala nengeno wajajja kubajukira sente mama yaziweza ku account ya jajja wange sente nenzijjayo sente bwe nazijjayo ninga nenzikyusa Kenzo kyali wange omulanga kuva eno nga akyasoma mengo wa kigundi lubirye kuvanga akyali nga kali akajja kuba nenga kuba mu ku mupiira atusinkana ku Messi mumanyi kinavanga eno wa Kenzo ne mugamba nina obuzibu esa mubira mazima kwa sagalanga nnyo kutambulanga mwana wani wa Kafeero nga ne mugamba nina obuzibu naye njagala kuwa sente nkutwala ebugerero nyimbire kati ngambaze nti wentegeka ekivulu kino nenfuna nzijeko sente zineno zibampadde okufuna passport na buli kimu zize ebbali zenfunyewo ng'amagoba zidabirize ennyumba nze ngende munange ngamba Kenzo mutwala Kayunga Bugerere ngamba ogenda kumpa sente meka kwanza ngenda kuwa milioni ezi 5 ngenda kuwa milioni 5 zimpangise ebyuma byange Kenzo ngamba kali kati waita wenda ku bili Kenzo nankubya ngamba naye soko je ku big talent tuogere nengendayo ngamba tompa milioni 5 zoka mbadi njagala ompe dale milioni 10 nze nkuwene sound nga yange kubanga ojja kumpe milioni 5 nze ntuukeyo nga sound tayogera nga nfu sijja kujja kuyimbira kati wenabala abalamu okumpa sound nga ebyuma
fiso namba generator ya amanyi nga abagendo bikolako bonna babe transport nga je mutwala wala kawongo obo ulirayo ku mazzi ne mugamba kale nja kuwa milioni zo 10 sente zaliwo ate nga jagala kikola mbwangu awo tuli mu 2017 tuogera ne nkwata sente kenzo ne muwe milioni mukusoka na muwe milioni 7 ne mugamba milioni 3 zikuwozewa otuse ne mugamba oyina okunkoira akalango yana nkoira akalango nga ayina okujja kusaba mwendo ogwemisana azanye mune ku mupiira kubanga okufuna sente zange zinali ntegeso empaka zo mupiira kati ngamba zeti kine kivuluwe kiteka mu milioni 15 ba 17 nsolo fune milioni aga 5 kubanga ku mutwalo abantu be 15 ba milioni ameka 5 so kenzo wena muwezize nengeno wo mulangira ndawsi ku radio Simba ne muwe mutwala 3 nankoira akalango ka audio naita manyinti ono mwana wa Kafeero tababimanyi bo bala bakavubuka katoka ina sente ebyo kugamba sinawana kuweza miaka 17 bo bala bakavubuka katoka inachi ebyo ngo bikola tunaweza miaka 17 naliko mbikola mu 2017 ngati tunatuka mu December ono Kafeero yenyi lake ngati tunatuka mu December basi buli mwaka nguweza 25 December kati ngezo wanda usi akoida akalango sikomyo ko ngeze kunasa nkubisiza poster poster ekifulo ekyo kyaliko kenzo ne kiberako Mickey Wayne ne Mary Bata ne ba Triple X nengena kunasa ne nkubisa poster 10 buli poster 10 za mitwalo 2 mweji nokirira kati eri kinali ntutekenzo nabala nti esente zijavayo batya ntireke kyogo omulaba kalinga kakubo we kati ne kaliko district nyingi nti bobere eno obera mu Kayunga district tena amazago gasala busazi wali obera kwa Mulotan district kitulu bakiita Bangala kati nentegeka neno buyende bukungu Tronaz Mart Store bakafulu mukutunda emifaliso bakuletedde emifaliso ejomulembe ejiriko eragala mufaliso gasomero omugango gukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuka n'ebipira ebyambaza ku mifaliso piyite bimakintosh bei entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 abiri nsanvu mu 5 nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso chemical kuba kicha chemical bagamba chemicals ezikebera ezikola DNA siza 10 za bei ate sinya bandokita batugamba nti mmwe singa mabade mu kintu kino bate mujja malako kwanga bagamba kino ekintu kyatutesene ezisuka milioni 10 plus omusayo gwe koga bagambe gwinzo okumala wondo ze milioni nga 7 atogateko bide byokuzikula ne process ndala zibajoberamu okusasula abantu abakola okubabeera okitegeera kati ne batugamba nti okunabanga chemicals nga ndezisobodde ajuka batujjako DNA eza mirundi ebiri batujjako omusayi baina n'obuntu bateka mu bubiri wansi w'olulimi abagala amalusu kwanga DNA ezigana kubaza mirundi emeka so nteno weegana enekoleki ezule kati tusuubira binza okudda mu mwezi gumu mu myezi 2 ate newe binaba byeyongedde mu myezi 4 ate tulina muri bagumu katwamaze leka nkuze ko ali mabega nti mu 2 mu gumu wena yongedde okulaba nga ennyumba ya muzeeyi ate yeyongera okwata mu mbina bina ndaba malalo gwe nga gegamu nagamba kati artist muzeeyi ono wa muzeeyi aloosa yali akoloseza mirundi mingi nakugamba lunaku lwenyini lwenagenda tonimba ali kati nkulimbe nze nakugamba atya nyumba yerabika bubi ne bamuzika talina mirembe wali nze balina okubanga balina ebintu bye bamukolakawo wansi abantu basiba emyoyo tuzana kubanga kino ekyakoleddwa Balamu kyajiyewo omwoyo gwa mukwano gwe gubeeko ne we gugenda muzeeyi baida muzeeyi taloosa abaana be bokka n'obanga wali mukwano gwe tola nti gole olwanirira nsonga za Kafeero kumanya mazima era waba yagadde nga akwagadde asobola okujja kwatayogera bingi asobola okulabikira nga asirisi gwe kabone n'omanya nti Kafeero asimye batasiimi taloosa bakika kye bokka n'emikwano gy'abasumbuwa nti muzeeyi we yandusa nga ayagala nzidabiriza ennyumba ye zezo ssente zinateekamu era saabikola nti nalizeka waba nalina obulumi n'ebirooto era mu 2021 nalabanga ennyumba eyo weeri bukedde wano yasooka okunkolako story era programu ekyenkya Mr. Seguya yanteekayo nze najja mu mawulire nga nwana kuddaabiriza nyumba ya muzeeyi na malaalo ge kati bino ebya DNA webizize
ate kyenyumba n'ekyesonyiwa kubanga nange kinkakataka ateesoke ngende ku musaayi bankonfaming nti ndi mwana wate nsobola okuddaabiriza ennyumba naye nga zimawulire najja kuddaabiriza nnyumba era ensonga sinagivaako ey'okuddaabiriza ennyumba ye kati oli ku breeki olina musaayi kudda weebale nnyo nze era nina ebirowoozo bingi nagambye nti abaabukedde baakoze puroguramu taasa amakaago mu guno omwaka nga tebanaziikula muzeeyi baakubidde buli mwana wa Kafeero nga tayagala kwogera nze gwe baatutte nze yaffe sinze omuzimu gwa muzeeyi nga ndi mu nnyumba yo wenti ndi mu butebe Kafeero buyagula naye nga abaabukedde bagenda kumbuuza muzeeyi oba muziikule oba nedda nasisinkanya akaseera akazibu nga ngenda kuddamu era neebuuza nti kati ndi mu nnyumba ya taata ndi mu ntebe ze ngenda sapootinga ekyomuziikula oba nedda era nensaba Katonda mpa omwoyo w'amagezi ye mwennyini abeewo njogera ebigambo ebijja okuba ne meaning era bino bye bigambo binayogera taata nayogera ne mbagamba nti Principal Job Kafeero abaana abeegaanibwa era nali nsabye nti Balamu okutuyambako before nga tebanaziikula Kafeero asooka atuyambeko tutuuke omukulembeze w'eggwanga nga kikyefa nti we tutuuka omukulembeze w'eggwanga President tujja gendayo ne bamaama bataata abato n'abaana batubuuze buzibu ki President tumusabe tumugambe nti munange bano batwegaana neffe muzeeyi waffe yatuzaala ate bagamba nti muzeeyi teyeegaana nga abaana batazaala ne bazaala era bagamba yayogeranga n'agamba nina abaana mu baana otegera ekintu ekyo nga nze singa era nze ku magezi agange n'ebirowoozo byange singa nasinga na President nali ngenda musaba ateekewo etteeka ku ttaka lya muzeeyi batuweeko AKM oba half acre nga we bagenda oziika abaana abo abeegaanibwani Kafeero tekikola makulu awo nawona ne mukutema mwendo kulanga tebakola ki tebamuziikula ndi President wavaayo n'agamba nti nze President Yoweri Kaguta Museveni muzitata wamwe yali mukwano gwaffe enyimba zayimba zibuulirira eggwanga ekino kyensazeewo okukola mugende mukwate ettaka Kafeero lyalina mukwateko AKM tuli wadde abaana abeegaanibwa be basinga obungi abaana 100 nga n'ettaka eryo n'obuyinza obusalawo n'agamba nti abaana abeegaanibwa Kafeero bawadde ettaka wano weebale nnyo kati ebifeeko tajja tuwa kuba si yatuzaala ekyasobola okikola naye sebo erina eggwanga lyonna yalizaala essaawa zino amiina kati nga mmanyi nti ekyo wanaaba kisazeewo bagambe nti temuziikula kitammwe abaana babawadde AKM nga neyo AKM si yakuzimbako wabula yakuziikako kuziikako gwe nze oba n'omwana wo gw'ozadde w'ozaala omwana wo n'afa nga tonagula wuwo bakuziikaawo eyo project naye tesobola tambula ajja agambe nti ekyo kiwedde abaana abeegaanibwa Kafeero nti mugenda kolayo kanivu emu oba festival emu sente zigenda ova mu buli mwana wa Kafeero mwagala ki abaana tetuli bangi nnyo abeegaanibwa tulinga abaana 20 plus buli mwana awanika omukono agamba nti njagala kusoma oyamusayiningireko osome obulamu bwo bwonna tukawoyagala ayagala okukola bizinensi nti buli mwana agenda muwe miliyoni 10 omwana akuwe miliyoni 10 ku muntu alina amagezi toddamu kugwa ekyo nga President wakikola wawe bali bagenda oziikulira Kafeero ekyo tukiveeko ekyo kyali kiganye oba bagambe nti abaana abeegaanibwa Kafeero bagenda bazika ku mukono ogwa kkono malalo ga Kafeero abaana bagamba nti muli bana muli ba Kafeero babazike ku mukono ogwa ddyo kubanga oli yatuzaala tubeere wakati ye mwenyini abeerawo nga yeebase naffe twebakaawo ye nga y'omuzadde amanye nti ono teyali wange n'olwokuba nti yagamba wange naye abeeraawo ekyaleetera muzeeyi ogula ettaka eddene kwewala bino byakumuziikula ng'otema luwenda ntema luwenda lwabutaziikula muzeeyi era mu gundi omwo ku puroguramu taasa amakaago mugende mwagala tutegeera amagezi gange n'ebirowoozo byange mugenda ku puroguramu taasa amakaago ku Bukedde TV twagikola abaana babiri Siteera oyo alina butinti nange kati genda owulirize ebigambo byange babyeditingamu nayogera okumala essaawa ne babyeditingamu ne 2:27 genda owulirize omukulu Eric Katumba Trinity awona nga nemukutema muwenda kulaba nemukutema mpenda kulanga muzeeyi tebamuziikula naye nga tufuna amazima naye kino we kyaganye nga waliwo omwana agamba nti temuli baganda bange nokkiriza muzeeyi yakkiriza okay tulaba nti abantu bonna abaana bonna babagyeko omusaayi ekiddako musaayi kufuluma kubabuulira ki ekiddako tukitwale nti akaseera kano oli awo otudde
owuliriza ebivudde mu musaayi nkola ngamba nti akaseera kano otudde kuba bajja kubayita mukuŋŋaane bababuulire bajja tuyita naye gunene omusaayi ogulaba ffe engeri gavumenti gye yagukuttemu n'obuyinza bubaalaze tulina okukkiriza nti gwa mazima era n'amazima we gatagenda kulabikira si wanene ate mbadde nsaba Mr. Balamu ekintu kiwakoze okulaba nga otuyambako ziikula muzeeyi beera mwegendereza nnyo taata era tebakukubana tandise owulira tandise omukubira kubira obusimu bamutiisatiisa nga bamugamba Swazi alina okudda omwana wa Kafeero yakola testi si yakola olwokuba nti yabiri emabega n'abasawo baatugamba temudda wano okunoonya omusaayi result z'omusaayi era bwe kiri mugenda wa Balamu yagenda obisoma kati nawulidde mu nkuubombu baatandise omukubira nga bakola ki kubanga jjukira ono Swazi wekizuulwa ati si mwana wa Kafeero kubi yatunda n'emitu byayonoonye simanyi kigenda muddira kitegeeza nti walina okubaawo akakodyo okulaba nga Swazi addira ku musaayi kigambibwa Kafeero tayabizibwanga lumbe andi kakati bwe munaaba mumaze okuva mu musaayi kanzire ku ludda luno lwe nabadde ŋŋaanya okuddako nti kati kifulumye nti oli mwana wa Kafeero teekateeka ki gy'olina oba ndowooza ki gy'olina ku omusajja yali omugezi ennyo mu ggwanga lino omuyimbi w'eggwanga wa Africa okumwabiza olumbe ekyo nja kubuuzaako okozi sirizekka era nze mbadde ngezaako okulaba nga nnyamba baganda bange zikukuba kerere nti ekyo nga wombuuzira ssebo ndi mukakafu nti Katonda wanaaba atwadde omukisa omusaayi ne gudda nga ndi mwana wa Principal Job Kafeero tulina enteekateeka ze tujja okukola nja kuba nkwatagana ne Ssenga Sara Nantongo ne baganda bange DNA be nabegambye nti muli baana ba Kafeero tukole meeting eri organized tulabe tutya bwe tusobola okukolera muzeeyi olumbe kubanga olumbe baba balina olukola ekisooka nti DNA eno eraga nti tuli baana kitegeeza nti yazaala ate tukimanyi nti omusajja yenna yazaala bamwabiza olumbe so kyesimanyi nti oba omuntu gwe baziikuddeko ate naddayo bamwabiza naye tujja kuba tunoonyereza mpola mpola nti tujja kuba tukola meeting wali muzeeyi yatusuubiza alidda banaye mukiveeko ekyo ebigambo bya muzeeyi banayinze mundeke ebigambo bya Prince Job Paul Kafeero ye tebyali byakusaaga yagamba alidda baida ekyali kino kyenkugambye nti nze muzeeyi we yansumbuwa ennyo nalina okulaba nga nteekawo embeera ey'okulaba nga bamuziikula okitegeera era embeera eno gyenateekawo okulaba nti Swazi nakimanya nti Swazi akuba Ssenga Swazi buli wagenda mu mawulire abadde atambula alaga Ssenga yatunda Ssenga tamuwa kitiibwa kumuyita omukyala n'okulaba twamulya nga akayana naye ku simu wa ofisi ya minisita ng'agamba minisita nti omukyala oyo taata yamusomeseza abaana naye nga alina kumuyita mukyala oyo mwanyina wa taatawo era alina okugamba Ssenga so Ssenga yabadde tasobola kulwana lutalo luneeno kubanga Swazi abadde amusinga okwogera ennyo ng'ate ne mu mawulire Ssenga tayagala mawulire ensonga nti zenavaayo n'enkuba ekikopo era ezimu ku vidiyo ezakubye Swazi ekigo nti nagenda nenjogera ebigambo ebirina amakulu n'ennyumba n'engibalaga era abantu bagambye ne bannaaye webanga kituufu mukoze ebivulu emyaka egyo gyonna ng'ennyumba y'omusajja erabika weetyo sente ziragawa kubamu akafaananyi nga buli kivulu kye baadde bakola baadde baterekawo obusawo bwa seminti 2 n'emitwalo 6 tegiggwawo kitegeeza nti mu myaka 19 tulani bali tulina ensawo ezisukka mu 100 naye tewali kiriwo gwakola ekivulu gwatunda guweegaana banno gwagala okubeera mu corporate buli kimu kugamba nti tetufukasize nnyo ku bugagga naye ke kaseera abaana ba Kafeero bambi n'oyo gwe badde tumanyi naye afune ku bya kitaabwe kubanga ekyaleetera omusajja okola ennyo yakolera baana be teyakolera abantu babbali tukimanyi nti abaana abamu tebaagala bya bugagga oba bamaama baabwe tebanoonya bya bugagga banoonya layini nti nva mu layini eno weebale nnyo so nina okukkiriza nti omusaayi ogunaaba gukomyewo byonna ebifulumu ebivaayo kale akogambye kaveemu akaliwa
nti mpozi nga bagukuttemu ebyo bive omusaayi atasagana bitambuza kati kuno omusaayi gwa mazima tewali agenda kugukwatamu fenna abana tugenda funa obwenkanya kankijewo kuba kati wekireeta kati mbanga yebuusabuusa lwaki bagukwatamu kano ke kaseera boogera amazima DNA fenna ensobe yaliwo wali gye tulowooza ffe abali eno nti okubanga naye yennyini singa yasooka n'akuŋŋaanya abaana bonna n'agamba abaana mwena mujje gwe bw'oba omanyi oweewulira oli mwana wa Kafeero oba maama bw'oba omanyi nti mubutuufu omwana gw'olina wa Kafeero nga yakikola bw'atyo nakyo yandisigadde kikola bane ku ekyo golowooza Swazi singa yasobola okuba amanyi kati muzeeyi alina oluyimba lwe yayimba baluyita obutamatira naye yayimba n'agamba sooka oteebeeza omusajja ow'abakyala abana bwe bamukwatira ate ku mukwano gwe ne weebuuza kikyafu okuleka abana ng'era tewali byonna asigala akomba jjovu nti obutamatira we bukuyinza kuba yagamba nti avuga eggaali naye alina ebimusumbuwa ayagala piki so nga ate n'alina epiki ayagala mmotoka nti Swazi singa yali alina okumatira mu mutima n'agamba nti kati byentunze ebyendidde bimala kampite baganda bange tuteese bandiziikudde muzeeyi naye kati Swazi yaleetedde oziikula muzeeyi si ffe era singa yateekawo enkola ey'okwogera nti abaana ba Kafeero mwenna mujje twandibadde tugamba nti ono bamuziiko nti bamuziikula so kyekiri kye nagambye nti omuzadde making sure nti omwana aba n'ebirowoozo byo sinfaanana so nze nina okukkiriza nti sifa abaziikudde muzeeyi wabula embeera Swazi gye yataddewo eyeereese embeera eno so abatukuba mu midiya mutukube naye nga mumanyi nti temukuba nsonga etalina makulu mukuba ensonga erina amakulu omulaba wa Tronas Media yoyo Mukulu Katumba erinnya eryo nno likuume nnyo erinnya lya kitiibwa nnyo Mukulu Katumba General Katumba Wamala tukutumiddeko minisita omujja yalayidde owa public service tukwagala nnyo nange kyenyongerezaako ku kino nti tujja basaba mwenna omusaayi bwe gufuluma mukkirize ekyo kinaakivuddeyo ate bw'oba obadde nga oweeyita mwana wa Kafeero ne gufuluma nga toli mwana wa Kafeero era tekikugaana okukuuma ekyo anti kaka kituufu kubanga nze ondaba saawa ya leero nze omusaayi niwegudda nga siri mwana wa Kafeero okusinziira ku ngeri gye nnwanyeemu n'ebirowoozo bye nnina maama wange tandagangako taata wange mulala ate maama wange famire gyavaamu ya kitiibwa ne gyali singa muzeeyi wange siye Kafeero kuba naffe n'abagenze ku musaayi tewali mwana ali wansi wa myaka 14 kati emyaka gye tuliko tuli bakulu kubanga tulesiba ku linnya eryo so nze nina okukkiriza nti omusaayi niwegudda nga siri mwana wa Kafeero nja kusigala njogera ne ssenga wange Sala Nantongo n'okulumirirwa ebintu bya Kafeero ebitalabika bulungi. Yes. Tubadde ne Katumba Eric Finite kwe tusuubira nti ebirajja bitugamba nga omusaayi gufulu era munnaye bankati omanyi abazadde buli omuteekawo embeera ya DNA process ya DNA buli webanga eri mu kutambula tewabaawo omwana tewabaawo omuzadde kakiriza nsaawa ya leero Kafeero talina baana n'abaana ba Kafeero tebalina taata okujjako nga DNA ezikoze eki nga tuva wano njagala obeeyo okwolekera omulabi wa Tronas Media kyanyiza okwogera mu wano mu nsonga eyo ne bamaama kubanga bamaama baffe be batugaba we tuli nabo buno obubaka bugenda eri famire z'abantu bonna nga si famire ya Principal Job Kafeero abula buno obubaka bugenda ddala eri famire zonna ezikayana kuba tukimanyi gye muli eyo newankubadde nti ekyaffe kyabadde nnyo mu mawulire kuba muzeeyi yali serebu naye obubaka bwe nnina nga Eric Katumba era munzikirize mbuyiseewo ng'omwana mu bulamu kirungi okuteekateeka abaana era mbadde mbasaba buli omu mu famire gyali era obuvunaanyizibwa buno bubeere ddala eri taata bataata okuteekateeka abaana ensonga eno gye tuyiseemu abantu banenyeza nnyo kitaffe ayafa nga balinga abalaga nti teyatuteekateeka naye wamma kankubuuze saawa ya leero ogenda Nansana totegedde nti ojja funa accident ofe abaana bateeseteese otya bifo nga temunabateekateeka baana wabula
muteeketeeke nnyo abantu be mugenda okulekera abaana bammwe kubanga tulabye abaana abateeketeeke nga bambi bali mu kuvuya mu nsi olw'abantu be babalekera obutatwala buvunaanyizibwa bwabwe. For example, muzeeyi waffe ku ssente ze yalina n'erinnya lye abantu bwe mwogera nti teyateekateeka abaana be mulimba. Kwaffe abamu yatuleka tuli bato nnyo. Wabula muteeketeeke nnyo mikwano gyammwe, muteeketeeke nnyo naddala ng'oli musajja ng'olese abakyala babiri banaye, making sure nti abakyala abo ba mukwano. Tokkiriza kuva mu bulamu bwansi nga abakyala abo tebakwasaganye. Nga tebakwatagana? Lweki tokikkiriza bafule ba mukwano kubanga ne maama wa Aruna jagamba nti Katumba kamusembeze kubanga maama wa Katumba abadde mukwano gwange. So mu bulamu obujja obumanyi obujja buveeko. Mmwe muba ba Luganda omanyi kintu kibayita okusharinga omubiri. Okusharinga omubiri oli kubedda jajja obi yakunyumizanga oli kubaka kati. Ndi kubaka kati kubanga ate abedda bakwatagana nga kubanga babirangana mu nyumba abakyala musanvu. Naye kati abomulembe guneeno temwagaana kubeera. Manyi muzeeyi yayimba olimba n'agamba nti ne bakadde baffe beeyawuddemu olwaffe baagana okussa ekimu singa ne bataata basi baawamu wekiba kisenge kisekebbuka biveeyo naffe ne bituboolanya bye tutamanyiiko kale tufiira kitegeeza nti taata w'ogatta bamaama bano n'obafuula ba mukwano n'obafuula ba Luganda n'abaana bano tebeekuba nnyo. Naye buli w'ova mu bulamu bw'ensi nga togasse bakyala bo n'abaana obaawuddemu. So akalowoozo kagende eri abasajja mwenna gye muli nga nange neetaddemu. W'omaliriza okuteekateeka omwana wabula muteeketeeke n'abantu be mugenda okulekera abaana. Bataata baffe abato mubateeketeeke, muteeketeeke mikwano gyammwe. Bakubuuza nti mukwano gw'omutuufu ki ekiraga nti mukwano gwo era mukwano gwo owa ddala kikyalina okukola nga ng'ovudde mu bulamu bw'ensi. Mukwano gwo alina kubeererawo mu bintu by'olina obeerawo abaana bo. For example, kubalaba nga basoma bulungi, balya bulungi n'ebintu ebirala. So muteeketeeke nnyo abantu be mulese okusinga abaana kuba zino nteekateeka nga ni myaka 7 tena byonteeseteese gye myaka mito naye ate oli gooteeseteese okunkuza ate oyo alina nnyo obuvunaanyizibwa. Byebyo mulaba Tonazi Media tukwebaza webale kwekumira ku mukutu guno tukugamba nti tujja kuba tukwongera byonna gabe bitambula polampola tujja kuba tubireeta awo nno tubabuulire kiki mpaka okikomekereza naye era tetujja kubata tujja sigala nga batubuulira nti owaaye kati omusaayi gwafulumye nga toliimu kati oli mu ngeri ki owulira nga toli mu musaayi gwa kafeero ebyo nayo tujja kuba tusiga tubireeta mubeere bulungi mweraba.